Waliwo amawulire agatambula mbu bannakisinde kya PLU bateekateeka kugenda kwekalakaasa ku kitebe kya ttaka wano mu Uganda. Amawulire gatambula ne bwe kiba nga kye kituufu, bakadde baffe oba baganda baffe bannayuganda bannaffe mu ab'ekisinde kya PLU abateekateeka nga bwe bigambibwa oba bwe biwulirwa nti muteekateeka kugenda ku embase ya ttaka kwekalakaasa ku nsonga lumbuye zaayogerako eri eggwanga lyaffe Uganda, eri eggwanga ly'oggwe wa PLU, ensonga lumbuye zaayogerako bwe ziba nga ze zikutwala ku kitebe kya oba ku embase ya ttaka wano mu Uganda okwekalakaasa. Njagala olowooze ku bino mwana wa kitange gwe wa PLU alowooza ogenda okwekalakaasa olw'ensonga lumbuye zaayogerako ezitagenda bulungi mu ggwanga lyaffe Uganda. Njagala okirowooze PLU si ye Uganda, NRM si ye Uganda, General Museveni si ye Uganda, General Muhoozi si ye Uganda, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu si ye Uganda, NUP si ye Uganda. Uganda yaffe ffenna nga bannansi ba Uganda. Bwe muba temulowoozezza ku nsi yammwe mu aba PLU abagenda okwekalakaasa nga bwe biwulirwa, temulina kye mugenda kutuukako. Bwe mutaakulembeza ensi yaffe Uganda, gwe wa PLU bw'otaakulembeza ensi yo Uganda, gwe awagira General Museveni oba awagira General Muhoozi bw'otaakulembeza ensi yo Uganda, naffe aba NUP bye tukola bwe tutakulembeza Uganda teri alinza kuwangula. Mbakakasa mmwe baganda baffe aba PLU, mulowooze ku nsi yammwe ebigenda mu maaso obubi mu nsi yammwe lwaki temubyogerako? Mwe mulaba birungi abaana ba Uganda bali enzi mu zi basement, abaana ba Uganda bali mu makomera, abaana ba Uganda bawambibwa ne batwalibwa bagenda okuteebwa nga bonna bakubiddwa basensebuddwa nga balinga omutwe gw'ente gugenda ofumbibwa ne biragibwa. Omwana wa Uganda omuntu obuvunaanyizibwa nga Erias Lukwago n'atwalibwa n'ayambulwa n'ayambazibwa pampa, ebifaananyi ne bitambula ku intaneti, ebifaananyi ne bitambula eri ensi yonna. Mulowooze ku ebyo nga temunnagenda kwekalakaasa. Mukulembeze Uganda, mukulembeze nnyaffe Uganda. Bwe munaakulembeza PLU, bwe munaakulembeza General Museveni, bwe munaakulembeza ekibiina kya NRM, naffe bwe tunaakulembeza NUP oba Kyagulanyi Ssentamu nga tetukulembeza Uganda, tetulina kye tugenda tuukako. Mwenna abalowooza okwekalakaasa aba PLU olwalumbuye byayogera, mulowooze ku nsi yammwe Uganda, mulowooze ku baana ba Uganda, mulowooze embeera gye tuyitamu mu Uganda, mulowooze Uganda bweribeera emyaka 40, mulowooze Uganda bweribeera nga General Museveni taliiwo, General Muhoozi taliiwo oba Kyagulanyi nga taliiwo. Mulowooze ku nsi y'abaana bammwe ne bazzukulu bammwe. Ffe bye betuyimiriddeko, lumbuye byayimiriddeko, Kyagulanyi byayimiriddeko, kyova olaba tuli mabega waabwe. Ezo z'ensonga zigenda mu maaso nti bannakibiina kya PLU nga bateekateeka mbu olulumba sinzigu balumbe embasi ya ttaka, mbu bademandinga omukulu Fred Kajubirumbuye aka Chemical Ali. Mujjukira wawula amawulire gabadde gayitinganye nga bagamba nti akwatiddwa era amawulire gano baga breakinze mangi nnyo, naye avuddeyo n'annyonnyola n'agamba nti ebyogerwa byonna ebisinga biri 99%. Okusookera ddala ebintu bingi bitambula ku mutimbagano ebinkwatako kituufu, ebitundu 80 ku buli 100 bituufu, tekuli kye balimba. Nga bwe nze mbagamba embeera gye ono buli omu agimanyi era njogera nammwe. Wabula Nyande Yosoferi ne mutabani we baadde bataddeyo okwekalakaasa nga lumu omwezi ogw'omwenda ku kitebe ky'eggwanga lyawane ekiriusangwa mu Kampala bitundu by'ekkolo, ne bamala ne bakuyitayo nga ndowooza bafunyeemu okutya bo ne bagamba nti bagenda teekawo enteeseganya ez'eggwanga ku ggwanga butya basobola okunfuna. Kati ekyo ne kibeera awo. Kati abantu abo bye bakola bye bamanyi bakola, kubanga bo bwe bagamba nti omuntu ayogera talina makulu era tabatiisatiisa ate kati omuntu gwe mugaa talina makulu, mutandika mutya omuteekako embeera mutugenda okuteekayo ekipande ekiraga mugenda kwekalakaasiza mu embasi y'eggwanga mwali. Nekirala mwagamba nti obwenyi bw'ekitabu mwabuggala Facebook mwagiggala, muze mbuuza mundabira ku ki? Mwagamba mwaggala Facebook mu Uganda mundabira ku ki? Okitegeera ate n'emisango gye muyina enkumuyita emisango nga 15 ku nze nga muginfuna nagiddiza mu nsi yammwe, ate nze sizanko ku musango kubanga njogera bituufu. Kati nze neebuuza mwagamba lumbuye talina makulu wa propaganda wa blackmail, kati ate omuntu wa propaganda wa blackmail omwogerako era nga talina makulu, kiki ekibatuukisa okugamba timugenda kwekalakaasa mu kitebe kyabwe kya Buturuuki mu Kampala?
era mwagamba obwenyi kitamu abujjako mu Uganda tebuli mundabira kuki Muhoozi, your father and the state mafias in Uganda. How would you watch me when publicly, openly, you stated that you blocked Facebook in Uganda? How would you get access on my information? Can you tell the world that publicly you came out to say that Facebook in Uganda was blocked? You understand? Me, I do my broadcast on Facebook. How do you get access to watch my videos? To the extent you are threatening the country where I am, so that they can produce me into your hands, or to hand over me into your hands. So, this is the question. Stop meandering around, knowing exactly what I'm doing, that I'm saving my country. I'm talking about the problems which many Ugandans can't come out to talk about, mainly those who are in Uganda. So, stop fooling Ugandans. You know exactly what I'm doing. And I'm becoming a threat to your regime. And whatever I say, over whatever I say on social media, is 100% correct. So, njagala bategeeza nti bakola kyonna kiwamu bana njala soka kutegeeza bana Uganda musoka mutegere wano. Abasajja bano balina enkola yaabwe ey'obutagonda mateeka. Bakimanyi bulungi nnyo bagezezzaako okwogera n'abakulembeze ba wano nti bampeyo banze waka. Ne bagamba nti omusajja ali mateeka ag'ensi yonna ge gamukuuma. Okitegeera. Naye ate bagezaako nnyo ate okukozesa bano ku pressure bw ate bampeeyo. Kati omuntu amanyi nti omuntu ali protected under international laws. Ate no pressurizing omuntu waguwa omuntu oyo kubanga bo mu Uganda amateeka agaabwe basobola okuga bypass nga ne bakola bye baagala. Kati bwe bati balowooza okitegeera. Naye nga bwezambaga nti wano nduddewo nnyo, the fact is nduddewo kyo kyekituufu. One, era ekita ekiraba ku kisengejjero kifuuka wankindo. Ng'emutera okulaba Piraato bw'atera okulumba amuvuganya mu nsi z'emmanyi ez'amaanyi n'abanyigirayo. Kati na bano kye baagala okukozesa chance eyo okukola ki? Okuba nti kiri bwe kiba kiremye basobola okukola ekiddako. Kyolaba nti obulamu bwano buli mu matigga naye Mukama akyankuumye. Njala power assurance wanti wali muntu asobola kunkwata kunziza Uganda. Tekisoboka. Wabula ne baga nti ekyokunzijjawo kyo kiri mikono gya Katonda nange okwekuuma ng'omuntu. Ne bagamba lubalembera nga n'embiro kubuuza eki kwotadde kyenjagadde bategeeza kitegedde bulungi lubalembera nga n'embiro kwotadde jjukira olw'olwo ewantu nabali pressure gye bateekako n'enkola gye bakola mu gimanyi basobola okufuna ebiwaata ne bakola ki kuba kati wano omuntu amanyi w'embeera ye gavumenti ya wano entwala basigadde bona temumanyiiwo kati banoonya batadde ssente buli wamu ne bawunyiza buwunyiza w'empisa basobola okukola ki okuyimirirawo naye good enough Mukama akyankuumire nga nina okuva by all means kubanga tomanya biki ebisobola okutta nga mumanyi nti Piraato yasobola okugenda mu nsi n'atrackinga abantu n'abatta wano ebyokwerinda nde babikuwa n'ebitandikirako ggwe ng'omuntu gw'olina okumanya osula otya otambula otya baani boodiringa nabo oyogera ne baani diwoobera mu kitundu dona kibaddeemu baani boodiringa nabo njala bawa assurance Uganda ne community nagivaamu emyaka 6 bwettu sina mweno gainagana gwe associatinga naye sirina kintu kyonna nebera mu kasiisira kange ng'omuntu nebera mu kasiisira kange ng'omuntu okyera bulungi nnyo kyovula olumu nsirika ne mulanga temundebe nga nsirika nkyafumba muto guno okwasaganya naye nga nawo omuntu okubeera buli bwomu bintu bingi bikubeerako naye nga nze Uganda community nagivaamu dde emyaka 6 simanyi ne bafaanana mbalabula ku social media kati so security atandikirako ggwe bw'oba oli munywa mwenge bw'oba ogenda mu bbaala bw'oba ogenda kuba maada bw'oba ososhalinga ne bannayuganda bw'omanyi kubanga batadde ssente buli wamu nze nsula misusuku nze mmanyi bw'embeera Mukama akyankuumye so that is it naye lubaala embeera nga n'embiro kwotadde okitegedde bulungi nnyo so byebyo byenjagadde obbanga njala mbeere bagumu naye nga mumuteekamu amaanyi kyobula nabasabuli muna Uganda yenna mu kitongole kyonna ekyamaanyi okusobola okuba nga akola kyakola nve nga nvaawo ekituufu kiri nti akatabo konna nakeenenya paasipooti ya Uganda nagyenenya nagivaako bulijjo eri abambuuza owaaye nga ogamba nti bakuuma paasipooti biki yes paasipooti baginyima era nengivaako njagala bawa proof eno
nga bigenda maaso ono yavuddeyo n'ategeeza nti bintu bingi nnyo ebibaddewo era nti nga bo abaana b'enkyukakyuka basalawo ne bagamba nti bajja kwebeererangawo buli omu kubeererawo munne nti ke kaseera babeererewo Teacher Fred Kajubi Lumbuye mu mbeera essaawa ya kakati nga ebintu bimwefuulidde nti basobola okuba nga bamubeererawo mu ngeri emu oba endala. Mwasibye mutya banyaba ne basebo mwasuze mutya giwakedde twebaza Katonda nti abukeseza nga tuli balamu mbebaliza ddala abaana bali mu struggle. Thank you so much. Amanya n'eddoboozi omwana weerukonjere olwaleero nzize wano okukola vidiyo eno nga nsaba busabi ffena Abanayuganda bana struggle nga bwe twasala okuyimirira ne bannaffe abayimirira naffe mu struggle nga bwe twasalawo okulwanagana n'abo abagezako okutunafuya okutuza wansi naffe bwe tubanga tisutuse tukikola. Mwarabye kye twakoze bana banyampi b'e Dubai bakawera aba kati banesaba bakomrade banesaba busabi sisa wobula siragira nsaba busabi bakomrade nteno video gye nkoze please Abanayuganda tumire na Fred Lumbuye please Banayuganda kati bano tusoke bakakyera tusoke tubateeka mabbali waliko muntu gwe tulina okulwana naye tuyimirire naye tumulwanirire nti buli Munayuganda woolikola video wolabe ya comrade muno gisharinge watasobola kukola video tulwaniye munnaffe ne batamukomye mu Uganda. Bakomrade mukwate mu video kano mbali njagala kubuza magodo ne kitaawe Museveni eyavunda akakono gwe kanywa walaji kine magodo kine mazi oyagala kututegeeza nti Lumbuye yalemeseza enkulaakulana mu Uganda oyagala kututegeeza nti Lumbuye yalemeseza amalwaliro okuteeka mu eddagala Lumbuye yakuganya eki za safe house zona zijjudde abantu kiki kyoyagala bakomrade tutimire na comrade munnaffe banange mumanyi Lumbuye ekyategeeza ku struggle mumanyi ejjinja obuzito bwaliko nti nebuuza mu bakakyere mwabasupportinga magodo mwagala kumuleeta mu buyinza Lumbuye abaganye eki muve ku mwana w'abendi ekimala bakomrade musharinge video bakomrade muyimirire tuyimirire ne comrade munnaffe ebira tusoke tubiteeka mabbali tulwanire comrade waffe nti ali innocent atenga kaine rugaba n'ekitaawe bye batugumbuzi balumye ogwa wansi ne waggulu nti bagala kumukomyawo bakumanyoko Lumbuye yabakoledde kyababbi eki kiki kyabaganye bakomrade nkuba omulango ogutalinda nti tuyime ne comrade waffe munnaffe Lumbuye Fred Lumbuye Kajubi kubanga batuddemu abalemeredde bagala kulaba nti bamukomyawo bamutugumbule nga bwe batugumbudde abalala bonna bamuteeke munda eddoboozi life tewali kweyongera so n'olwekyo bakomrade tutumire na comrade munnaffe much respect mbagala nnyo mbagala ddala. Tugendeko ku nsonga za Chumi ne owa SFC ndowooza akatambi mwakalabye katambudde nnyo abantu ne batuuka okugamba nti Chumi yasuusizza bwe yandikomye twakuba yasanze omusajja wa SFC ali professional ate nga mulungi nti naye singa oba oliawo nga byabadde birala onatunyonyola lwaki OSFC ebintu yabikutte n'obwegende musango okukuba omuntu amazzi ku kkubo era ensonga lwaki omusirikale wa SFC yabadde yeetonda omanya abasajja baba bamanya amateeka yakimanyi nti yakoze omusango okukuba omuntu amazzi era ne mu Uganda musango kati kankutemeretemeremu mu musango gw'okukuba omuntu amazzi ogwayombesezza Chumi n'omusirikale oyo baba muyita Enos namulabyeko omusirikale mu mateeka ga Uganda actually section 119 eya Traffic and Road Safety Act bagamba nti okukuba omuntu amazzi basobola okukitaminga mu careless driving kugamba ovugisizza ekimama abantu abamu babadde bagamba nti omusirikale si yatonyesezza enkuba kituufu Katonda yatonyesezza enkuba naye ate Katonda si ye yamusindisa okuvuga emmotoka speed ng'egenda splashing amazzi kubanga obeera okiraba naawe nti waliwo amazzi kyokka ate waliwo n'abantu abalala era nga ne mutwe gwo okimanyi bulungi nnyo nti singa nvuga speed bweti amazzi gano emmotoka egenda kukuba amazzi gano ga splashing gayiikira abantu abalala oshegera okujjako nti
kizibu nnyo mu Uganda okwenforcinga ekintu kino ekyokuba omuntu amazzi. Lwaki? Nti enguudo mbi, kati enguudo bwe ziba embi oluusi ne woba tovuze speed mubeeramu obunnya nga bwalembesemu amazzi, ne woba ovuga speed 5 km/h era emmotoka etuuka ng'egenda mpola n'egwa mu kannya wettu omupiira era ne gusammula. Kati nga n'oli akiraba amazima gali nti obale tovuga speed ogezezzaako n'okukendeeza naye olw'okuba oluguudo lubi ate ng'enkuba yatonye ne kireetera amazzi okusplashinga. Naye omuntu bw'agenda na complaining asobola okugenda either mu civil oba mu criminal. Kati bw'ogenda mu criminal omuntu bamukuba ticket of course n'asasula emitwalo 10 wakati w'emitwalo 10 ku nkaaga oba se kyoba musiba omwezi oba omwaka. Of course ebyo biri mu careless driving. N'ebiseera ebisinga omuntu bw'omuyiira amazzi under careless driving aba traffic batera okugamba oli akuyiridde amazzi nti mwetondere, mugambe essole oba omugulireyo sabbu ne mugenda ku poliisi mwetondere oba omugambe oba mugulireyo sabbuuni. Kyova olaba omusirikale yabadde agamba amusole nsaba kunsonyiwa olinga alemedde kunamugamba kati wekiba bwekyo then genda mu mateeka osuwinge bakama bange bo bajja kukola ki, bajja kuliyirira. Kati mu civil osobola ogendayo n'obasaba bakuliyirire ng'ogamba yakuddugaza obadde olina gy'olaga engoye ne ziddugala n'ofiirwa omulimu gw'obadde olaga of course with evidence. Osobola okugamba nti yakuyiridde amazzi agaddugala ne gakulwaza wagamize n'olwala wasibidde mu ddwaliro ne bakuteekako eccupa ne bakola ki byonna n'obiraga wali ne sente expense ddwaliro biki basobola okukuliyirira. Naye of course biba biwanvu. Kati oyo omusuwinga n'osuwinga ne gavumenti oba ekitongole ekimutwale kya SFC then ne babayita mu kkooti. Kati olwo wegenza mu civil baba balina kuyirira gwe, naye bw'ogenda mu criminal then bajja mu kuba lisiiti asasule. Naye nga mu mateeka ga Uganda musango ne mu nsi endala kyokka ate mu nsi ezimu nga yukobawa ate musango gw'amaanyi nnyo. Wano mu Uganda tegubanga nawo tosaana kusanga muntu agulopye olw'ensonga oli wakuba amazzi agamba sole n'agenda naye oba ogenze mu ba traffic bagamba okay sole ebiki gaba bakirabanga ekitono bakimanye enguudo za wano mbi n'ebirala. Naye ebiseera ebisinga okikola okiraba amazzi ogalaba weegali. Waliwo abantu abakikola nga bakiraba amazzi ogalaba weegali emmotoka ogirese speed emmotoka y'omuserikale yadde edduka speed nga mu mazzi naye ng'agivuga speed naye ng'ogirabira ddala mu mazzi ng'agiri of course oba okimanyi tigana amazzi gagenda sammukira bakola ki abali eri. Kati awo kigufuulira omusango naye bwe beebadde etambula mpola ogamba munaye nguudo zembi. Naye mu bazungu kati ng'e-UK musango gw'amaanyi ddala era basobola okusibira ddala ebbanga oba n'osasula wakati wa euro 1000 oba 15,000 ne Japan wa America wa musango gw'amaanyi ddala. Naye wano mu Uganda tugutwala ng'ogulira it so 10 yabadde mutuufu naye si bwe bato balina okukola. Akubye amazzi tomukwata mataayi togula mmotoka ye tomuwemulamula tomusindiikiriza si bwe bato bakola naye nga musango. Tweyongereyo mawulire ag'enjawulo naddala ku nsonga za mwana muwala Jovia eyattibwa mukwano gwe. Ebipya byeyongedde okuzuuka ku ani yatemula Jovia. Ono atugambye nti Rose takomye kuba mutemu naye ate n'obubbi kwatudde n'obulimi. Bassebo ne bannyabo ebipya bizuuliddwa ku kufa kwa Jovia. Rose ono omuwala eyatemula munne si mutemu butemu wazira n'obuyaye muyaye. Mu nnaku lweyasulu yakwatibwa ewa statement yagamba nti Mohammed bwe bali bakola threesome ye yatta Jovia era mbu ye yayambako kimu kuzinga mulambo ne baguteeka mu bathtub. Njagala ompulirize bulungi. Olunaku olwo waliwo omukwano gwabwe ow'obuwala eyasooka n'ayingira ewa Jovia ku ssaawa 3 ku ssaawa 4:47 Rose omutemu then naye n'ayingira ku ssaawa 5 zaagwamu awo Jovia omugenzi naye najja ku boda bamusana ku gate n'ayingira ne bayingira mu nnyumba. Okumanya ono omwana yali muteefuteefu okutta munne omulambo okusinza ku bisago gulaga nti gwattibwa Jambia. Ku lunaku siini poliisi wegenda okukebera obajja omulambo tewaliwo Jambia. Ejjambia Rose yagenda nayo. Njagala ompulirize bulungi. Neighbor yasindika message n'emirano egyawo okumpimpi gigamba tejawulirako nnyo kajagalo k'amaanyi nnyo. Eno yasindika message it is because ali so friendly eri Jovia. Naye tewali nnyo kalagajalo k'amaanyi. Omuntu okutta omuntu ng'ali soba
kiri Andrea omuntu okulema okukuba enduulu emiranga giri ndi banzita njagala ompulirize bulungi. Rose yasooka n'akwa munne California mpozi ne mukwano gwe nga bali beetegese bulungi nnyo ono okumutemula. Tebasona mulambo mu nnyumba. Jovia bamusuza bamukube California. Nebukera ku macha actually buchachawo ne bamutemula nga California anate omugwako. Awo nagezako kulwanako. Kyovula babagamba nti mu nnyumba muli mwali musasanye ki omusayi ng'omugenzi akola ki? Alwanako naye nga bw'omanyi nti omuntu bakubi California olina maanyi tewali nduulu. Kategedde abakyala olwamaliza bulungi nnyo ne banaba bulungi nnyo omusaayi mu kiyigo ne bakyusa engoye ne bapakinga bulungi nnyo ebintu byabwe nga bazinze munabe mu ssuuka. Omuwala yasembayo yasooka okuyinga ku ssaawa 3 mukwano gwa Jovia actually mukwano gw'omutemu yasooka okufuluma ku ssaawa 12 then ku ssaawa emu Rosa inakola kina inaafuluma mu kibulankanya nfuna bulungi kati kamera zako tabala bameka babiri abafuluma. Kakati kyovula banti omukyenya yatubuzabuza nti ate Mohammed Fairbank be confused kumbe yali alimba yeja abadde nga yekwese abadde yapanga da story yinga zo tukatambula ku bulimba tamanyi nti ate ku ground birala mukko. Omukyala nasiba we nnyumba ng'omulambo gwa munne guli mu nnyumba atamba n'agenda neekwe ewa munne walena kawa yakwatiddwa ng'akola visa ng'alinza visa agenda wa Iraq nasooka n'abuzabuza ng'agenda e Kenya. Bannange ono omuwala ebyaddala si mutemu butemu wazira sitani byaddala yali mukazi. My goodness engeri gye muteekateeka okutta muwala munnammwe kaotunya omuwala gwe batta n'abatta bakulu ku gwe batta neweebuuza if it isn't envy kinaaba ki okujjako nga balina bye bali baagala okumubbako ng'oba yafunye kasente oba kyali ki interrogations ne investigations zikyagenda mu maaso. Naye bantu mwenze gamba ekintu kimu bw'obanga omuntu omusembeza muteereko waakoma wangi abantu babi. Oli mulabi mulungi mulabi wa NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga obanga obadde tonaba ringing that notification bell sharing likinga ebisigadde utereva mawulire ojja kubanga ogafuna era tujja kubanga tugakutuusaako bintu nnyo bigenda mu maaso naddala ensonga za musajja mukulu Fred Kajubirumbuye aka Chemical Ali. Yes, fena tubitegeera bulungi naye nkutegeeza nti tujja kusigala nga tukuwa updates sigala naffe. Yes, tujja kubanga tukomawo tovaawo.